eyagenda ku kyeyo nga taliiko kamugu akomyewo agongobadde. Kino nno kikubye bazadde be ekikwe era ku ssaawa zino eno nga bali maziga. Si ye yekka nkuba kyeyo agenze nga mulamu n'akomawo nga ebitundu ebimu eby'oku mubiri nga tebikola. Bangi nnyo bagenze nga balina emikono ne bakomawo nga baagibatemako, abalala ne bakomawo nga givunze, abalala ne bakomawo nga tebalina magulu, abalala ne bakomawo ng'emigongo gyakutuka, abalala ne bakomawo nga tebalina n'ekimu kye basobola kwekolera, abalala ne bakomawo nga n'obwongo bwagenda dda. Yenze Sheila Adita. Subscribinga ku YouTube channel yange nteekayo obutambi nga bwe buti. Jangu obeere nga otwegattako gwatanaba kubanga osubscribinga. Bw'oba obadde tonaba subscribinga kwata n'ekkade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Commentinga tumanye endowooza yo ku butambi nga bwe buti bwe mbateerayo. Tugenda kutula mu mboozi ya mwana muwala eyava e Uganda n'agenda ebweru akole. Yagenda mulamu era ng'ono yalabikibwako ku mitimbagano ng'ataddeyo obutambi nga yeebaza bakama be okumutwala okukola hijja. Era n'asanyuka nnyo okutuukako e Makka n'akola n'akatambi n'akaweereza bazadde be. Ono nno tewayise ebbanga ddene yagenda okukomerezebwawo mu ggwanga eryaffe erya Uganda munnange nga yagongobala. Kati naawo bakama be ne bakabatema nti nno oyo nno yafuna obuvune bwe yava waggulu ku kizimbe n'agwa, ekyamuviirako okufuna emisala egyo gyonna gy'alina ku lubuto, gy'alina mu mutwe, era ne gimuviirako n'okuba nga takyategeera, talina n'ekimu kyasobola kweyamba kitegeeza ki. Njagala tugendekokko mu katambi tukawulirize ate era tubeere nga tukomawo naffe tukwogereko oba oliawo tubeeko ebitonotono bye tuyiga mu nsonga nga zino ate era. Nakawooya yatwalibwa e Saudi Arabia mu kafuumulampa w'omwaka gwa 2021 ng'ayita mu kampuni ya Bizat Labour Consultants Limited. Era ebifaananyi ebyavayo byonna byali biraga nti ali mu mbeera nnungi n'afuna n'omukisa okutuukako mu bifo ebitukuvu ebiyaayaanirwa buli musiraamu okutuukamu. Mundaba wennyumirwa, mundaba wenjooga kambalage Al-Kaaba. Oluvannyuma lw'ebbanga jjuzi wano mu 2023 empuliziganya yaggwawo wakati wa Nakawooya n'abooluganda lwe okutuusa mukama we yabasindikira ebifaananyi bino ebimulaga ng'alina olubale ku lubuto wamu n'endala 2 ku mutwe era n'abategeeza nti bino byonna byava ku kigo kye yagwa. Mu mwezi gw'Ekumi omwaka guno Nakawooya yakomezebwawo kuno wabula wadde yagenda mulamu bulungi, takyasobola kutambula, tayogera, takyategeera ate nga n'omubiri gwe oludda olwadyo lwasanyalala takyaluwulira. Okumanya nti Nakawooya ddala takyategeera, mpaawo kibuuzo ky'omubuuza kyasobola kwanukula okuggyako okwogera ebitakwatagana. Sekadaama ne Kadaama n'akwata n'anyingiza sipiidi ne tugenda. Olwokukwata wali okola kyessaawa eyo? Nze sitegeera. Omwami n'omukyala. Akatambi ako mukalabye bulungi nnyo oba sekyo nga mukawuliriza bulungi nnyo. Kati naako akatambi TV namba yavuddeyo n'ebeera ng'ekwogerako. Woba oliawo nga n'abamu ku mmwe akatambi ako mwakalaba dda era mwakawuliriza dda, ffe tuzzeemu kadde. Ensonga yaffe ey'okkaddamu yeeno nti mmwe baana mmwe abakola mu biyumba, Omuwarabu waayitirira okuba omulungi ennyo gy'oli nga buli kintu kyonna ky'oyogera awoza iye weekengere. Gy'akoma okukulaga ebirungi ebingi, sibamuko ku buleeki otandike okwebuuza onanjagaza ki. Abantu be mukolera be bantu abatakola kintu nga tebalina kigendererwa. Eva babeera n'ebigendererwa. Ono baamutwala ne bamutuusa ne ku Kaaba ne bamuwa essanyu ery'ekirooto kye, bwe baamala ne bamukolako emikolo. Njagala buli ddakiika mubeere nga mwebuuzabuuza, mubeere nga mubuuka mangu mu bitimbe, temukkiriza kubabuzaabuza, temukkiriza ezo feesi njeru na meekaapu gwe bateekako oweereeyo 10 obbalimbalimba. Temukkiriza obwo busimayiro obwo obusekoseko kubaziba maaso. Gwe mulage
kuva lwoze nti omwekengera nga naye bwakwekengera. Baako ebintu ebimu byogaana, baako ebintu by'osoma mu mukamaawo bw'aba asanyusa akola ki, bw'aba anyiize akola ki, omanye ekintu ekituufu kye bakwetaaza. Tubaterayo obutambi bw'Abaganda bammwe bangi nnyo 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 nnyo. Nga bava eno e Uganda baba tutegenda kukola, n'atuukayo ne bamuteeka mu nnyumba ne bamugamba gwe tolina kukola, ne babeera nga bamuwa emmere. Bw'atumya akakoko nga baleeta baketi nnamba eya KFC ne juice, engoye bamutwala ku shopping empya, bamuvuga mu mamotoka buli mmolo ne bagitabaala, bamukubya ku bufaananyi, bamuwa essimu ayogere ne bazadde b'essaawa 4, igwe n'otuuka noga nze eno ndi kaweweevu sajja kukola bandabiriranga mu mbejja muganda wange ogenda kuttibwa. Bagenda kukutundamu ebintu by'omunda, bagenda kukuggyamu ensigo kuba gye beetaaga, bagenda kunuunamu omusaayi kuba bagwetaaga. Mu mawanga eyo gye mukolera omusaayi bizinensi nnamba. Ekidomola ky'omusaayi golowooza kigulwa ssente mmeka eyo gye mukolera? Mubuuzeeko abaana abali eyo mu biyumba bababuulire. Bagenda baggyamu obusomyo kuba babwetaaga. Eyo bizinensi nnamba mayumba eyo gye mukolera. Bizinensi nnamba eyo mawanga gye mukolera nti obusomyo bwa ssente nnyingi nnyo kubanga waliwo abalwala kookolo w'obusomyo nga babadde babunoonya. Bagenda kubabbamu obwongo, bagenda kubabbako ebitundu byammwe byonna nga w'obimanyi. Ekibumba bakitwale, omutima bagutwale, obutaago babutwale, ensigo bagende nayo, obwongo babutwale, n'omusaayi bagutwale, olw'okuba gwe olowooza oli kaweweevu. Agenda kukolera buli kimu kye weetaaga ku ssaawa eyo. Ayinza n'okugamba omusaala kangu kwongeze, abeere ng'akuliisa bulungi ofune ekyo ekiriisa kye baagala otuuke okugenda ku kiso nga tewali nsonga yonna yonna ebalemesa. Mutandike okwekengera bakama bammwe, si buli nti lwaseka mbu enseko abaazitegeeza. Bannange bagenda kubatta. Gwani yakugamba nti Omuwarabu yali akwagaddeko ng'akwagala akwagaza ki? Sigenda gamba nti bonna babi, gye bali abalungi, naye ate era be batono. Kubanga nti Omuwarabu tasobola kwagala ggwe omuddu n'ewaabwe mu nsi eyaabwe kivve. Tosobola kukola mukwano na muddu kivve. Empozi ng'ayina kyakwetaaza. Asobola okukolako omukwano olw'okuba omukolera emirimu bulungi nnyo, naye tekitegeeza nti aba akwetaaga. Agenda kukuumirawo olw'ensonga amanyi tewali muntu ayinza kudda mu kifo kyo n'amukolera gwe by'obadde omukolera mu ngeri gy'abadde ayagala bikolebwemu. Naye tekitegeeza nti aba akwetaaga kubanga abasobola okukola ebyo by'oli mu kukola bangi nnyo. Mutandike okwegendereza. Mwegenderereze nno ddala. Eyo gye muli teriiyo bannyammwe, teriiyo bakitammwe nti bagenda kubalwanirira. Egyo emirimu gye mulimu gya kukozesa bwongo, wabula si magezi ga ssomero. Yenze Sheila Adita, twesange mu comment section.